abasajja bana abazungu nabadde nnyonnyola bannange ndi bwe bajja wano mu kusooka baatwala buli kimu ne nabo ekyabaleeta paka eno baali banoonya survival nga we nabagamba the limited resources satisfy man's unlimited wants kati bo mu struggle ya survival bafuluma n'ensi zaabwe basibira kusoma zinga Africa bagenda India balagawa ne batuuka wano basanga ebyobugagga byatalabangako ne batwala ebintu byonna bagenda okutwala ebintu bagenda okulanga n'abantu abaliyo bamaanyi bayitirivu ne bagana n'abantu tukole ki tubatwale. That is slavery. They exploited up to an extent of taking human beings, labor or resource. Naye mudda abaddugavu abaaliwo ebiseera ebyo batandika okukola resistance ze Majimaji rebellion ze muyita Mau rebellion ezo zonna ne South Africa mwabawulanga bashaka Zulu ate ne common law yali etandise okuvaayo ebungereza nga common law advocating kye tuyita human rights ne batandika okuvumirira slavery. Church n'amadiini amalala gatandika okuvumirira ekikola ekyokusuubula abantu ne bakolesanga abaddu ne kibikaminga too expensive to continue with slavery. Naye ate abazungu bano okumanya bagezi kye bakola bajjawo physical slavery ne batuwa independence eri vacho ngiri empty ne bakikyusa. It was simply upgraded and substituted by mental colonialism. Ne badda mbongo ne bagamba omuddugavu waki nnyo mukuba emigo ne musiba enjegere omujja wano mutwala ebweru mukolesa ne bagamba nti nedda kati katumunnyonnyole through the education system. Kyova olaba leero abaana baffe bonna abasoma kasita bamala okusoma babuuka ne bagenda ki ebweru. There are more blacks today from Africa willingly going to Europe to work for prosperity of these Western countries than they were during the slavery period.